Bano betusanze mu luggya lwa Lutikko y'obulabirizi bwa Busoga nga bagogola amaloboozi ye Kwaya egenda okuyimba ku Lwomukaaga luno Kyabazinga William Gabula na Dyope bw'anaaba agattibwa ne Ine Bantu Jovia Mutesi. Bano tubasanze bali mu kwegezaamu. Tutegeezeddwa nti ennyimba z'ekkanisa eziyimbibwa mu kusaba bano baakugattako n'ennyimba endala nnya eziyiyiziddwa mu lulimi Olusoga. Alina enkabi buli muntu atya Musengwa, alina enkabi buli muntu atya Musengwa. Tulina ennyimba ezigenda okubeera mu saavisi ez'Oluzungu, naye nitubeera n'ezaffe enjiiyi ez'Olusoga. Tulina ensoga ziri nnya. Akulira eby'okuyimba mu bulabirizi bwa Busoga, Frederick Magala, agambye nti ennyimba zino zirimu obubaka obusimbuliziddwa okuva mu Bayibuli era ng'omulamwa gwazo gwetooloolera ku kwagazisa n'okuteekateeka abafumbo. Lubuulira ndoga nti mukazi w'omwene alibanga oti mucungwa ogwama munda mu lubayo lw'enduyo, ti mukyala we alibera ng'omuzabbibu nga bwe kiri mu Bayibuli. Era ogenda amasoga nti abaana bootisa ensaga edda ku muyembe kebezongolola emmeeza yo, nti abaana balyetoloola emmeeza. Era ogenda nti oli bonna kuba eddukulu oliraba ku bazzukulu. Kuno kuliko n'ezo ezikubiriza abafumbo okwesiga Katonda. Okugonzania kirabo kya kitiisa. Okugonzania kirabo kya kitiisa, n'ekisumuluzo ky'olwije wa Musengwa, n'empeta eyimba abantu n'ekibumba, era n'enjira etutuuse ye wa Musengwa. Nti okwagala kuno yekkubo eritutuuse wa Katonda, era yempeta etugatta. Yekkubo eritutuuse wa Katonda, yempeta etugatta ne Katonda. Kyokka Magala agamba bafunye okusoomoozebwa okw'okusunsula mu bayimbi okutuuka ku nnamba y'abantu 85 wadde nga kati balina 120. Abantu abayimbi bo bazze bangi, buli omu ayagala ayimbire taata. Kati yekyenge gye tulina okutriminga ennamba to the required 85. Era committee nkembaddemu awo ke tuliko tusaze magezi ki okuva ku namba, kuba right now tulina 120. Bano era batutegeezezza nti n'ennyimba entongole z'eggwanga okuli lwa East Africa n'olwa Kyabazinga bwa Busoga nazo za kuyimbibwa Kwaya eno nga bayambibwako bandi ya poliisi.